tufunye na information bana abantu kyebagala okukola in some cases kwe kubeera n'emmotoka ezifaanagana eno neva ku polling station netambula bwe tuuka somewhere ne bagikyusa eri emmotoka endala erimu ebijingirire nebeera nga yetambula netuuka ku polling station. Tufunye information tawamu naddala ku ba MP bagenze bateekayo ba candidates abaabwe bwe baagala babeere ne DR forms ez'ebikipuli babeere nga basobola okutuuka wali bagambe nti zino ze DR forms entuufu naye abantu singa babeera vigilant bonna oyo presiding officer bw'aba asoma results make sure waliwo amurecordinga so that buli polling station tufune omuntu ayina ka video akalaga results zivuddeyo zitya ku bwa president ku bwa MP nawalala wona. Okay, kati president waffe his excellency Kyagulanyi Ssentamu jo yakubye essimu abantu libaze bakubye essimu kati obwedde abantu bali ku ssimu bagamba sawe nagenda bakubira abapozeeko kiri kiti ekyo. Ekyo tukikola kubanga mulembe munange gwabavubuka gwabategeevu oli bwakulemesa okutuuka wona wena okutuuka muze mulaba nga president bamulemesa okutuuka wona yali agadde okutuuka kakati twatula ne tugamba omanyi ki tufune oboolyawo kye batasobola kufunawo control kubanga tasobola gamba nti bajjeko amasimu nawo kiba kibakosa gonna so ne tugamba abawagizi ba NUP bonna mu ggwanga baveeyo bakuba amasimu bakubire abantu baabwe. Oyinza okuba nga oyina wali okolera Arua n'ovaayo kati oli mu Kampala kubira oyo omuntu wali okola naye wali okola n'abantu asatu bakubira amasimu obeera Arua ng'olina mikwano gyo egiri Kampala egiriwa bakubira amasimu. Era olunaku lwakyo tubadde basanyufu nnyo bwe tubadde ensonga eno ng'etambula ne nafunye amasimu ndowooza agasuka mu 100 abantu abankubira kunsaba akalulu ka president Kyagulanyi era nesanyuka nnyo ne president nakubirayo abantu era n'abamu ne bamukubira naye era tutegeezeddwako nti abantu bakubira amasimu nga bangi nnyo. Ekibalo kyaffe kyali nti singa abantu 10,000 bokka bakuba amasimu 5 kiba kitegeeza batuuka ku miliyoni 5 z'abantu mu lunaku lumu. Okitegeera that is a huge number of voters osobola okutuukako mu bbanga eri. Kati secretary general nga tumaliriza ekya bendera eya Uganda bendera boda bana babateesa toteekako boda tulabye cases awo nga bakuba omuntu alina bendera ya Uganda olina jamu kubabo kubinga talina bendera ya Uganda kyekyokulwanyisa kyaffe kubanga ene bendera etegeeza ggwanga lyaffe eno ye heritage yaffe abazungu bali bava wano ne bendera yagenda waggulu eyabwe neka wansi kitegeeza nti eno ye heritage yaffe kyekyobusika kyaffe nga bannayuganda kyekitugatta ffenna nga bannansi. So ne bendera tuli basanyufu nti Katonda yawa president waffe okwolesebwa nga tutandika campaigns n'avaayo n'agamba ku mulundi guno tutambule ne bendera kubanga bendera eno teyawula mu byabufuzi teyawula mu ddiini teyawula mu ki ly'eggwanga lyaffe ate tubeera tugamba abantu baffe nti obeerawo n'owulira abantu bagamba nti bo tebali mu politics ne beerabira nti politics bwe bulamu buli kimu kyonna kitambulira ku politics. Kakati tuba twagala abantu bamanye nti kyetulwanirira ggwanga lyaffe tetulwanirira kibiina kya byabufuzi tetulwanirira ggwanga lyaffe tulwanirira mutima gwa ggwanga lyaffe. Abasajja bwe bawulira nti banyagulula obutabalika 10 buli mwaka ne bugenda bwe butyo n'owulira n'oyingira mu malwaliro n'olaba embeera gye galimu n'ogenda mu masomero n'olaba gafaanana n'olaba amakubo gaffe bwe gafaanana n'olaba abavubuka buli lunaku abagenda mu mawanga g'Abawarabu abamu ne bafiirayo eyo n'olaba ebigenda mu maaso abavubuka batalina mirimu n'ebirala. Kakati bw'oba oyagala ggwanga lyo really oba olina okukwata ebbendera ate tugamba oba okutta ebbendera eno bw'oba ogenze wali kulonda londa omuntu gw'omanyi nti eggwanga lyagenda kulidaabulula agenda lijja mu buzibu bwe tulimu olunaku olwaleero ate oyo omuntu nga ye president Kyagulanyi Ssentamu Robert National Unity Platform generally speaking. Ekibuuzo ekisembayo ku lunaku lw'okulonda omuntu ajje naki ku polling station bw'ava waka ajje naki ku polling station era mulimu stations walwawo okulonda zituuka ssaawa 5:06 materials nga zisenda bakujja omuntu ali vigilant akola atya. Tugenda kubeera nga tumonitoringa eyo embeera tubadde tumiitinga akakiiko k'ebyokulonda ne katuwa assurances nti okulonda kugenda kutandika mu budde twagala kulaba nga tuba holding accountable ku ekyo bameke sure nti abantu baffe balonda mu budde ate basobole okutuwa results mu budde. Owulidde ensonga gye tubadde twogerako ebbanga lyonna kubanga bano abantu baba baagala kubba akalulu ne batandika okwannouncinga results nga batandika nakapiripiriti ne bava nakapiripiriti ne bagenda Amudat ne bava Amudat n'owulira ti kati bali kabeera Maido n'obabuuza naye buyikoyo nga temunnatuukayo
lwaki temunatuuka wano Kawempe awali okumpi Kampala Central lwaki tenayingirawo so singa tulonda fena baisaawe mune tutandika kulonda kiba kitegeeza baisaawa 10 eggwanga lyonna libalimaze okulonda results ezo batandika ozomba obululu bonna obadde olaba tebasobola kutandika okulangirira nga balangirira wetuwangudde babagala eri gye babbye obululu n'owulira nga kati batandise ne kabongo nobabuuza kati ebyo byonna kyobola twogera ku protest vote internet okugijjako kimenya amateeka kati tusubire ku luno of course mbadde mbawulira kansule tebali mu kulimbalima nga bulijjo bagamba internet egenda kubeerawo kakati twagala amazima gakolebwe naye waliwo n'ebirala amateeka byegalagira ebirina okubeerawo ekisooka etteeka likulagira nti bw'omala kulonda ku polling station awo presiding officer alina okutimba DR form abantu buli omu walaba etteeka bwelito bwe ligamba era twabawandikira bakakiiko ne tubagamba mumekesha kino kikolebwa so that bw'ogiteekawo buli omu agikube ekifaananyi abeere ne DR form ye ekyokubiri etteeka ligamba nti bw'ebaba basindika results eri akakiiko k'ebyokulonda naffe ng'ebibiina ebiparticipatinze tuba tulina okufuna copy yezo results ate sikufuna gundi zokka sikufuna tally sheet yokka naye etteeka ligamba nti tulina n'okufuna DR form so byabakama byasoma biba birina naffe tuba tulina okufunawo copy ebbanga lyonna abantu baffe babeera wali ku tally center nababeerawo nga tebalina kimanyi kyebasobola kulifaringawo oli bwagenda wali nasoma results n'agamba kati nfunye 60% okuva mu district ya Mudati biriwe biti ne biti n'omubuuza ku diru ki zitambudde zitya zivuddewa so ku mulundi guno tubadde vigilant tuwandikidde akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa ezisuka mu 10 nga zeemulugunya mu nsonga ez'enjawulo naye ate nga tuba pointinga ku mateeka ag'enjawulo ozoolaba abantu ba NRM nga bagamba nti mu districts ez'enjawulo tewagenda kubeerawo kulonda by secret ballot nga tubagamba ffe tugenda kulonderawo ku mmeeza buli omu ng'alaba ekyo nakyo twawandikidde ne tubagamba katusobole sibe kino kigenda okubeera naye byonna basobola obikola bwe babikola kyobola twogera ku kabanja abantu baffe balina obuyinza mu constitution byonna bye tukola by the way steps zonna ze twayogerako ezo ey'okkanoonya eri mu mateeka ey'okkalonda eri mu mateeka ey'okkakuuma eri mu mateeka ey'okkabanja eri mu mateeka now abantu abasinga ogibadde beebuuza ng'oggyeko obulwadde bwa nnyandwe obutamukkiriza kuba kampeyini buli wakyali so lakitanti bw'atyo kati bannanga amazima gaagano ensonga lwaki nnyandwe ali lakitanti akalulu baakabbye dda ne bagenda kukozesa system empya eyinza okubanjululwa essaawa yonna ekyakwasizza gaayo ono gwe tunabagambye ero ne Masembe oyo ekyamukwasizza ekyakwasizza ero ne Masembe addiringa mu IT na kukuŋŋaanya data kati badde bamugambye ajja abayambeko mu kukola system eno ey'okuyingiza data ebyokulonda kati yagenze okizuula nga system gye baleese abantu tebagimanyi yakubba nga tasobola kwetaba mu kubba buyinza wa bannayuganda yeruwa Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mwonna wooli tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda etugamba nti buli munnayuganda alina endagamuntu ate nga yeewandiisa mu kulonda yagenda okulonda ye system emanyikiddwa wabula kiri owakiwanuka ne banna abaffe bawa Museveni amagezi n'omugamba akabalete system empya gye bayita biometric voting system biometric voting system ye system gye bawadde byabakama ebadde egenda okwanjulirwa either nga tutuuse mu November wa mu December bagambe nti tugenda kulonda nga tuyambisa biometrics voting system. Biometric system ey'okulonda mujja kuba mulondesa binkumu ng'oteeka binkumu
kati ekinkumu ekyo nga bagamba ng'omuntu gwogenda okunono manyi ng'omuteekako ekinkumu kati ekinkumu ekyo kyo eri obuluba bwebala bwokka ne mu process eriyo ba data entrant abeere mu system hackers nga bw'oga nti ekinkumu kitadde ku Kyagulanyi wooti tebategana bo nga bagenda mu system ng'ekinkumu kiri bakisangulayo nga bakipestinga mu kalulu ka Museveni nga ye asigala agenda awangula kati mmwe nga temumanyi kyovula lidakitanti era bataddewo system eno ng'abantu badde tebagimanyi nga badde bagenda gireeta buleesi bagibasuleko Simon Bakama naawe nkwabiza system yammwe gye mbadde muleesi ey'okubbiramu akalu Mr. President wonna wooli very soon or late okujjako nga bakyabandoninze